Kino kyekika ky'abantu ekiwa omukazi eri omugenyi abeera abakyalidde. Abantu bano babayita Bahimba era nga basangibwa mu Namibia. Enkola eno ey'okuwa omugenyi omukazi asule naye ebadde mu buwangwa bwabwe okumala ebbanga era nga bo bakitwala nti kano kabonero akalaga ekitiibwa eri omugenyi abeera abakyalidde. Era enkola eno eraga obwa sseruganda wakati waabwe n'omuntu abeera abakyalidde. Wabula kino tebakikaka muntu nga singa omuwala gwe baba balonze agaana tebasobola kumusindiikiriza nga bafuna omulala. Enkola eno nga nkugambye ebaddewo ebbanga mu buno obuwangwa, wabula kati egenda eddibizibwa olw'enkyukakyuka ez'enjawulo ezigenda nga zibeerawo mu buwangwa bw'abano abantu. Gamba ng'obugunjufu mu nsonga ez'enjawulo. Wabula eggwanga ly'abantu bano si lye lyokka erina enkola eno. Amawanga mu Afrika okuli Bamasai, Bazulu n'obuwangwa bw'abantu abalala balina enkola eno ey'okugaba omukyala eri omugenyi yenna abeera abakyalidde. Wabula nga we nkugambye ti enkola eno egenda eddibizibwa olw'enkyukakyuka egenda ebeerawo mu buwangwa buno oba mu bantu bano. Ngamaliza kankutegeeze gwe abadde anoonya ettaka ettuufu ery'ekyapa naye nga tomanyi bantu batuufu b'oyinza kukolagana nabo. Ennaku zino abafere bangi. Ojja kunsinikira WhatsApp message ku enamba ya Airtel oba okunkubira direct kwezi ennamba zombi. Sobola okuyambako okufuna ettaka ettuufu mu bantu abatuufu. Osobola okuwonya ssente z'okugwa mu mikono emikyamu egy'abafere. Naawe ayagala akalanga kayita bakasitoma abo ku bizinesi yo, enkola y'emu gy'ojja okuyitamu tusobole okukwatagana. Teweerabira okugobera ng'onyiga mu plus button sako n'okusubscribinga ku YouTube channel. Kwebaza olwakadde kowadde okulaba eno video era nkwagaliza ekiseera ekirungi.